atunulira etteeka atunulira etteeka awe newankubadde etteeka weeriri public egenda kutunuulira ekyokulabira walaba ono omusajja eyabadde atta abantu wano ebiri wamulabye oyo omusozi bamututte mu kkooti oyo okimanyi omusajja alina eddembe eryokuyimirirwa n'atayaaya kakati bwe omulamuzi otandikirawo nga bakamuleeta mu kkooti n'omuwaddeyo abantu bagenda kwogera ki ye bwaddayo mu public bamukola ki naye ng'alina eddembe eryokuyimirirwa constitution ekimuga ekimuwa emuwa eddembe asobola okugenda mu kkooti enkulu ngamba waayi gendayo oyobutaala ekisinziira lizono zakoze eki zabawadde baniwadde babiki naye ng'alesasa abantu ndijawa nti kakati gwe mwami kakiiko ka byakulonda okuwanduukululamu abantu 11 kumu eno ffe tugenda kwogerako ki eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Alright, tubaniriza nnyo mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe Magala TV okumanya we kutandikira tuba tuyingiddewo nate erinnya Simple Steven za Simple Profile mu programu yaffe twebuuse. Programu eno nagamba nti tuba twogera ku nsonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga okusingira ddala ez'ebyobufuzi kubanga ze ziriko ensangi zino. N'olwaleero tuli mu studio zaffe eza Magala TV okumanya we okutandikira kisa kya Mukama nti kati tulina amaka Magala TV eyatusaba okuludde ne programu yaffe twebuuse nange Simple Steven za Simple Profile nagamba sibeera nzekka mbeera n'abantu ab'enjawulo benkuleetera mu studio nsaliddwako abasajja mekete ate nga bamanyi balondoola ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga bannamawulire tuba na buli kika kya muntu kasabeera ng'asobola okubeera ng'abaako kyagatta ku ggwanga gwali eno kyobadde tomanyi nobeera nga okitegeera wano ku Magala TV. Ngenda kutandika nabo basooke batubuuzeeko batweyanjulire n'oluvannyuma tusimbule tumanye biki bye tugenda okubeera nga tubatuusaako. Kansooke sayidi eno omukolo tusanyusa okulaba. Nange nesiimye okubeera wano ku Magala TV erinnya nze Mukalazi Charles nga nkubiriza abalabi ba Magala TV okwongera okusubscribinga okusharinga ate okulaba nga channel yaffe oyongera okukula tubatuuseeko ebyo ebisinga okubeera oyo omukulu omita Mukalazi Charles tulibesimu aba wamamba Mukalazi tusanyusa okulaba ku mpewo za Magala TV. Sayidi eno Peter Suna sina profile y'amaanyi ebyenjogera byebikola profile Peter Suna nange ndi simple oli mulangira size 21 gwomu ku balangira b'Emmengo siriwe Mmengo naye ndi mulangire waffe eyo oli mulangire wammwe. Okay, ndowooza abakulu mbawulidde bwe tulinawo mu studio bwe tugenda okutambula nabo nga tutembeeta ensonga ku Magala TV. Nkantandikirewo ne programu yaffe twebuuse. Olwaleero tugenda tunuulira ku nsonga z'ebyobufuzi kyemmanyi gye muyitira ebyobufuzi gyebiri ate mubadde mubyetegereza naye ngolero njagala tukube ttooki mu kakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi nerya Mugenyi lirye Mugenyi lyeri muganda wazza Mugenyi tugenda kakuba mu ttooki tuze tulaba nga emisango mingi nnyo sizoni eno gibadde mingi nnyo eri akakiiko ako era mingi nnyo gisaliddwa. Twagala kulaba kukuba ttooki mu misango egyo gigenda gisalibwa. Mubaddemu ogwa Masias Walukagga Luka Ekibabu tomala gasoma oluyiba yalukuba naye Luka Ekibabu okakana nga bamufulumiza bamusuuziza kaadi akagaati mu bufunze kadi bagimusuuziza wadde ng'ekibiina kyali kyagimu kadi tebagimusuuziza kadi agirina naye talina wegenda kukola naye ng'agirina just kyebamusuuziza akagaati kali aka palamenti naye kabadde agenda kalya
kabadde mukamwa kabadde mugamu nabulako kuluma okay ekyo nno kati nga kiri awo tugenda tunulira emisango eyo gyonna gyonna ogwasembeyo recent ogwenyamiza abantu gwe guno ogw'abamakindye bammeeya b'emakindye bammeeya 12 omulamuzi n'agamba akuliko omu asaanidde yatuukiriza bammeeya 11 bonna ate nga baludda luvuganya so twagala kunulira mu nsonga eyo akakiiko k'ebyokulonda kakoze ekimala in favor of people oba in favor of government ensala yaako nemugiraba mutya mwenga mmwe abagezaako okutunuulira ebyobufuzi mu kaseera kaneero kansooke sayidi eyo lwaki tosoose owemmamba amazzi oganywa naye tokolaki bagamba ati omubala amazzi asooke anywa amazzi kale omukulu agambye nsooke ewuwo sijjagaana mukisa okukiriza okutandikira ewange kakati nga byonna bitambula twetegereza akakiiko k'ebyokulonda ebintu byekazze kakola okutuuka obudde abantu wakati nga bagamba bekakola bye bituufu abamu nga bagamba si bituufu tulina okusooka ne twebuuza omulimu gwako mulimu ki then d lwekabeera akatuufu d lwekabeera akakyamu katutandike nekino ekiriwo ekyokuwandukulula abantu okuva mu palamenti nemulidde ebyenjawulo nti egimu ku mirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda revisinga n'okwakudeetinga ebiba bisaliddwawo bwe kaba nga luyika abawandiisa kati kajja karevisinga ne kakola updates kati updates ezikoleddwa ng'okuwandukululamu omukulu wa lukagga ne bammeeya betugambye abemaki n'abalala gino emisango ebadde giwabiddwa okugeza ogwa Jolo Ssenyonyi tulinayo ogwono ow'Ebudyope tulina noono owawano egundi Lwengo saidi z'Elwengo sisa kikubo yani gundi Sembabule lwashanje lw'emiyaga waliwo be baleseemu waliwo be bagyemu kitegeeza ki nti bwe baba nga bo batudde ng'akakiiko k'ebyokulonda ne bagamba nti okusinziira tutetulaba esitandi yaffe waliwo siteepu eddako kwe tugenda mu mbuga z'amateeka ng'omukulu wa lukagga bwe yakola kati bw'otuuka eyo ne bakusingira eyo akakiiko k'ebyokulonda ko ngakko kaba kejeeredde kati abantu abasinga basigala batunuulidde kakiiko kaki kalyakulonda naye ne beerabira nti waliwo ekkubo lye tugamba erisembayo kooti kati era ogenda okulaba nga abantu bagamba omukulu takoze bulungi mirimu gye waliwo sayidi ey'okwekubiira olw'ensonga biba tebivuddeyo nga mugwabyanga yeemaliridde kimubufunze kyogezaako tugamba abantu kyebagezaako kugamba mu bammeeya kati abantu abasinga kyebagezaako kugamba naye bw'oba nga gwe mmeeya nga bakuwandulukuddemu akakiiko k'ebyokulonda waliwo ekkubiira walikutte bw'oba nga walikutte n'otuukayo bagambye eki bweba nga bakugambye osaanidde okuvaayo ebisigadde akakiiko k'ebyokulonda kaba tekalinawo musango then bwe tutunuulire ebintu ebirala soke badde ngezaako okukuba tooki emirimu gyako mulimu okutegeka bategese era obudde buno tutambula munaku ntono nnyo genda kuba tulonda ebifo ebisinga kati ne supervision awo tulinze okulaba nti waliwo eŋŋombo ya NUP esinze okubeera ennyo ku mimwa gy'abantu naddala webagamba nti kakuume awo kakuume kati we wasinze okutiisa abantu nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba mufeewo tokakuuma kati omutegesi yagamba muveewo gwotegekera agamba nze njabeerawo nati kati tolina okumanya nti omutegesi agoberedde amateeka waliwo amateeka ga tonamenti ekyokulabirako waliwo tonamenti gyosobola okusanga nga tugeze omupiira bwe guggwa nga 70% oba ne guzikira 70% nga guzanyiddwako oba nga wabeerawo embeera ekitataganyiza nga batwalaliza teeyi naye waliwo amatonamenti ezimu ng'amateeka gagamba tuguddamu mulamba amalala ne gagamba nti tutandikira awo netuzanyako eddakiika abiri agasigadde
kakati ono mwami kutegeka ekyo kyakugamba kiri mu procedure n'amateeka gano mu nkola ey'amateeka Eh? abantu bakkirizibwa okukuuma akalulu kaabwe naye ebiseera ebisinga bagamba akusinga asobola n'okukubya ekyo asobola okuleetawo embeera bakakati onagamba singa basigalawo bo balaba ekiyinza okuvaayo bayinza okubirawo okukyankalanya prosesi eyo okulonda kutandise 2006 kuva ddi nga mukakuuma abantu tubaddengawo naye ekizibu nga tewaliiwo ddoboozi ligamba mubeerewo naye nga tubaddengawo ife waffe gyenondera iye waffe kanabiro waliwo ekisaawe nga twesamba bamupiira tusambiraawo amalolonda nga dda wali asamba tuloleeyo ku ssomero wali waliwo ekisaawe ne tubeeraawo ne tuyinterakitigako n'abasirikale oluusi abakolaki abakuuma akalulu naye obuzibu ebujjidde nti kuliko figa ekkaatiriza bayongeddemu ebirungo nti mubeereewo ate okukyongerako ennyo olina agamba nti kabange kyekyalisiza akakiiko k'ebyokulonda kakati gwe mwami kakiiko ka byakulonda bw'obanga ebyaddala ogoberera rules and regulations oba amateeka n'obukwafu nti lwaki ogaana oli okubeerawo buzibu ki bw'oba olabyewo bulijjo ekitegeeza olina by'otukweka mwami Ssuuna awo tugenda tuukawo ku nsonga y'okuwanduukululamu abantu bano kakati nze nsobola okwawukanako ne mwami mukala bino bwe baba basala emisango mu nsi muno mulimu etteeka eritalifaana ng'omulamuzi waliwo etteeka ery'okozesa nga sitaani common sense kakati nze ntera mbadde mpeeja okulabirako gye buvuddeko awo nti bw'oba osala abantu bagenda kwogera ki omulamuzi tatunulidde bantu ye atunulidde etteeka atunuulidde etteeka awe newankubadde etteeka weeriri naye pabuliki egenda kutunuulira ekyokulabirako walaba ono omusajja eyabadde atta abantu wano wamulabye oyo omusozi bamututte mu kkooti oyo okimanyi omusajja alina eddembe eryokuyimirirwa n'atalaaya kakati gwe omulamuzi otandikirawo nga bakamuleeta mu kkooti n'omuwaddeyo abantu bagenda kwogera ki ye bwaddayo mu pabuliki bamukola ki naye ng'alina eddembe lye eryokuyimirirwa constitution ekibuga ekimuwa emuwa eddembe nti asobola okugenda mu kkooti enkulu nemugambo waayo gendayo oyobutaala okusinziira reason zakoze eki zabawadde baniwadde babiki naye ng'alesasa abantu njijawa nti kakati gwe mwami kakiiko ka byakulonda okuwanduukululamu abantu 11 kumu eno ffe tugenda kwogerako ki oba ogezako okutegeera kyenjogera nkiraba nti gwe ffe tugenda kwogerako ki eno mu pabuliki gyotwasindikidde 11 naye so awo kitegeeza liri etteeka liri eritalipandiika oluusi aba talikozeseza newankubadde abantu bano oluusi mulimu ebirumira naye waliwo otuuka n'ozibiriza poliisi yadde etteeka likuwa ki omwagaana nze nandirowoozezza nti abantu bano 11 at least yandirese mbataano ne tufuna we tutandikira nedda kyembuuza ekinyusi abantu yasinzidde kutuukugamba abantu 11 kakati olaba ekya munayojoyo senyoni omusajja yawawaanga babadde 8 naye nga omusanvu bonna gundi gye beewandiisamu ekitundu kyekimu naye ono nga ye weyagoberera amateeka bagambe nakawa division west Division nakawa division
Nakawa West. Kakati ono kati omulamuzi bw'asanga nga bali be bakyamu omusango nga constitution yaddala eri Nakawa kigeze nga mu mawandiisa mu Nakawa division kigeze bw'akwata guno omusango guli mu Nakawa division n'aguteeka ebbali aba agugyemu obujulizi n'esesonga kitegeeza ono yawaabira aba akubye abantu bonna kiba ono yawaabira agendesa ekintu ekikyamu ekintu ekikyamu bwaba kikubye ne kigwa ettali then omulamuzi atalina musango tetujja mubalira nti nnamba Lindako. Omulamuzi yagoberedde ennamba wabula yagoberedde kikyamu. Bw'oyogerako ogwo musango omulamuzi yagambye yatuuse ne Texas n'agamba nti kitegeeza naawe bw'owe olinga eyeewaabira oba wasomye judgment kubanga obwo buntu butono bukolekitingibwa naye bw'owe ekyo kyeyaloopa si kye bamunominatingirako. Kakati mu common sense y'omulamuzi ono wa kooti enkulu yakirabye okusobola okusigala Nono yeewandiikira. Osegeere kisobola okusigala nga kiri bw'oba yeewandiikira ku kiye yakozesa Nakawa division naye nga mu judgment omulamuzi akulaga nti naye sikwe yeewandiisiza naye aba yeetadde amanda mu mbugo n'akomekeza nga amugamba nti bw'owe topalapalanya gayo ku gulawundi okole ki onoonya akalulu oyagala kwesobesa mu palamenti nga tokoze eki tonoonyeza akalulu so nga nzirayo ku kibi ekyabali bameeya nina ndirowoozezza nti common sense wano etteeka liri lyabuzeemu etalipangi kubanga kati ekisooka akakiiko k'ebyokulonda tugenda kajjamu obwesi akakiiko k'ebyokulonda okusalawo omusango ogwo bwekati okuwanduukululamu abantu kyekakoze mulimu gwako oba ono Vincent kyadagezaako tugamba nti waliwo amateeka akakiiko k'okulonda kategeka wabaawo ebiso wabaawo ekiganye abamika basindika mu kooti kooti kasindika abantu mu kooti bwagaana okumatira n'ogera mu nga kukamaze osalawo naye nze kyenkanenyezaamu nti ekasooka nkabamuniti ekagoberedde na abantu bano abateekamu sente obaddemu mu dakiika abantu emikono gye baleeta gyali tegikwatagana emikono omanyi waliwo netteeka erireetaaga okukyusa okimanyi omubaka oyo alina okuba nga alina emikono etaano owa mmere naye omanyi owa palamenti gyeyeetaaga kubi sigenda kukanyisa naddala ng'ogamba nti tusaaba nominati true kayinza oba tusaaba nominati naye tukanya obukiiko obudukanyizibwa bantu kati bwe oyinza okukola olukwesise bwonna n'obutawo naye singa bakuzuulira munda obusibusibu bwawe gwe eyaguliridde n'oyitawo n'oyingira bakukwatidde kati kakati ani gwe bawadde sente otegerwama ani gwe bawadde sente nze nensooka nempitawo kakati ono eyawugambyeyo sente agambe gwe Magala oba Steven nakuwa sente nompisaawo seseme tolabangako nga bakiisa abantu mu kakiiko ebyokulonda okay yeyo nekyeno bweki eyo kugulawundi gyempitira nabagamba nti enkoko yange webuzi embwayo wekunyeebweya abantu bageraageranya nti akakiiko kano ak'ebyokulonda kalondebwa omuntu sekimera obuwiki nti yani weteze how coincident nti asigaddemu wa NRM osegedde ekibuuzo ekyo nti kijja kitya nti asigaddemu ate yani yasigadde wawaluka eno kisangiddwa bwekisinga buli bamu babadde nga basigalamu bwenaremu nanti kakati bo balina kye baaseekinga wawuliddeyo owenaremu gwe bajja abopposition bameka abaakaloopa abenaremu sekikubo
Sekikubo naye Sekikubo si independent. Independent. Kino ekyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda kitusuyigira kifaananyi ki gye tugenda mu maaso. Mr. Vincent. Kakati ekisookera ddala wano ebintu ndowooza waliwo ekintu kye bagamba nti ekyali ekiyiba tulina ebintu bye tulaba nga ogambye kifaananyi gye tulaga we tugenda mu kulonda mu kalulu bwe kaba nga akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo ne kasalawo emisango mu nkola bwezi. Kati ekisooka ngisagala kutula wano kusalira musango okabya kulungi olw'ensonga one okuliwo omumanyi balindayo omumanyi alondebwa omanyi kiri ekintu kye tugaana okukkiriza mu bulamu kizibu nnyo okutema omukono kati reality omanyi omuntu omu yaŋŋamba bw'obanga oli musajja olina okussa mu mutima gwo ng'oggyeko sipesi ey'omuntu gw'onaayagala sipesi eyiyo osamu sipesi eyiyo kati amazima bwe gajja okwetooloola ensi yonna gaba gatwalibwa naye gabeera ge nti togenda kusuubira muntu bwe baawa omulimu ajja akola eky'enjawulo kugezaako in favor of you. kakati ekintu kyendaba gye tulaga ekisookera ddala nga omanyi tugeza bwe tuba tutunuulira ebinajja mu maaso otunuulira gye tuvudde wetuli negetukuba kitoosuubira kati bwe ntunulamu kampeyini zaffe okwawukana ku za bulijjo zikadde za kintu obwezemu mubadde nnyingi nakati olunaku olw'okulonda kkiriza gaana naye tugenda kulaba abantu bagenda kukiikuba kubaakalukaabu waliwo ekintu ky'omanya n'ogamba nti kino kiri bwe kiti Uganda tebasobola newankubadde tebasobola kirabika ng'ekyokumalamu amaanyi naye nga kiri Okay, iyo nsonga yo Mr. Sulun. Aguse ensonga kati ensonga ye omanyi ebiseera ebisinga nze njagala nnyo okwogera amazima newankubadde oluusi gakaalira abamu naye bw'oba munnamawulire nga wazaaliko oli munnamawulire objektivu ezaalibwamu nti tulina ebintu bye tutagenda kulaba nti after okulonda kyekiddaku kikwata ono mukuumira wano nga bw'olaba ensi omanyi bw'oba onaamanya ebintu ebinaddako bwe binaatambula osooka kutandikira ku bannini babo ewammwe bameka baliniiri kyokka newammwe bameka nga si byakwogeramu kati tutandikira ku bannini babo kati situka ba ku bannini babo laba embeera abantu mwe bali bameka abali wiringi okutambula wiiki bbiri nga tuli mu kwekalataasa nga tebakola tebayinza wammwe bameka tugenda kuddaawo Mr. Sulun ekibuuzo kyange kibadde nti ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda we tugenda bwe tutunuulira katuwe ensala eno tuwe essuubi ku kitugenda bwe tutunuulira okufuna mu kulonda nti ddala omuntu ali eyo munnamakindi gwe bagiddemu meeya we munnabusiro gwe bagiramu MP we wali we tugenda ku lasiti ayina essuubi nti nno bw'anaakasuula ku bwa pulezidenti akakiiko k'ebyokulondera byekakola kawa munnayuganda oyo essuubi nti wasudde akalulu kagenda kubalibwa oba kagenda omupiira gugenda kusalibwa mu mazima n'obwekati nze okulaba okwange okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kakozeemu akalulu okuva ku pulezidenti ekwatandikira mpaka kati sisuubirayo bwenkanya era tibuyinza obutabaayo nange kankugamba amazima agambye kenkole ki okutandikira ddala mu kampeyini nga tulaba mulimu abaana n'ebyalo naye nga ffenna maama y'omu electoral commission waliwo we baakuba babadde bavunaana akakiiko k'ebyokulonda nga kawandiikira Robert Kyagulanyi wagenda ng'atambula procession era yasinze n'okuzza emisango mu kalulu kano
yajja kujja kakaawa naye nga mulimu n'abalala abazikola nga tebabagambako yadde kakati inze awagira oli akola procession n'agambwako nja kunyiiga noono nasigale nga nti kakati lwaki tubadde tulaba nga waliwo obwenkanya kati osuubira otya nti obwenkanya obugandiza okulabika wali nga mubaddemu n'okutta abaana bunaalabikira wali okuba jasito eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.